embaga siyale. Think say they wise. Nawe ondikutya. Jinja katonda. He shot you. Nena umanyi ndero kowa mukati. Onkoze bubi nakimanya simolo nga toyagala mbere ku mukolo gumu. Gasira. Photo. Not be juju. Mwana kwenu. Chairman ngeri gyatugambamu. Tegoli munyivu. Nza chairman yansobera. Ate yakusobera ati. Olunaku lwe yatusitula n'atujja mu kigaga zone n'atulambuza ebitundu kuno. Bana kale kyankalubiriramu nganze. Kikata tekyakalubirira ku bwerere kubanga chairman ye mu ngeri yonna gyayagala. Ayagala tulambula ebitundu bye. Kati kituleta wano ewuwe leero lwakuba nti tetumulaba. Ebbanga lyonna lyamaze ng'akoze ki? Nga taliwo. Kati kyetwagala okukola okulaba ddala bagyali naye nga jjukira ye ku kirambuza de kyakalubirizanga Focus TV batekangamu ssente batekangamu kyeya ssente. Njijukidde. Kyebyo Kibiina kipya kye yafuna ekitongole kiri ekimuteekamu ssente. Naffe ne kimuteekamu. ekyo kyamugyamu uniform. Nava nga ayambala kati Focus TV wano olw'ensonga nti yali mutaddemu ssente. Kati nga kyetaagisanga buli kaseera tutambula naye kati ojja tekikalubiriza ffe kasita tuzze katugendeko ewuwe tulabe. Leetera maanono n'engeri gyabulabulamu kebamugyamu ka uniform. Nebana ebyo nno nga bikyali awo. Bana yitoka y'omukolo. Bana wanyuma munze gamba gwe mugwe nze wantamako kimu onyumira ku mukolo gw'abazeewo. Ne mwana gwe mukubuulira ki nga badda wali babuuza omuko nali nasala akaviido zokala. Nga babuuza omuko ddala akola mulimu ki nga tubagamba dokita. Nabano ntwefeebya bino gamba nti gamba bombo ovuga boda. Tetusobola ate otandise jerebe. Photo. Not be juju bida. Bukabaya nga tekunkubira nga tutuuse jinja. Bukabaya ng'agamba ki gwe twaleka ku. Kabaya ndowooza koolo yanywa nnyo. Nakola ti nasumagira mpaka budde kutya. Tomanyi kintu kintamye manager nga mwenge gwa Kabaya. N'amala n'alimba chairman mbweryo eddagala lya Kaboto. Ntama. Oba tumulabule. Ekikulu ojjukira lero twamutuuza ne tumubuuliriramuko nga bagenda mugoba teyafaayo. Olana kati akyagunywanga luli. Talina kye yakyusa. Wuyo twagenda n'omuleka ku lunaku lw'omukolo. Kubanga yanywedde n'atamiira. Nzino kinkubira kingamba. Mbulero manager leero tugende. Kupita Simon. Leero tugende. Mbubuza tugenda sawa mmeka. Ati nakazuka kati ulide nga tuli eri kujinja tutuse ne kuli banayirawo. Era nze nali simanyi ne program wali. Kakati mu ngeri gye tugendamu. Kabayo njagala tumukwate. Tumudisciplining. Ekisooka yatusasuza ekifo mu motoka n'atagenda. Natatuwa na ssente za contribution. Ate mukunkubira mbu simanyi obudde bugenze. Kakati sawa zino kati njagala tuwe tutuuka. Tumukwate. Tumubuuze lwaki teyagenda. Ekyo nga kikyali awo tusanga buli nsobi yonna gye tusanga nga teteredde. Tumuvuna. Agisasulire. Nze nkubula kyekyo. Mwandekane ku mukolo kati mujja yali MC. Mwalimu ebifo byonna nga tulina otambula n'otugamba tukubukingira ekifo ogenda kutambula watukubira tuli eri kuliva nayo tumaze okusomoka otubuuza mu tetugende ku mukolo naye kankubuuze naye onoolekera nnyo omwenge ewange omanyiyo ewo omanyiwo basi lwaki mwandeka ewaffe olaba wali toyagala ddala mbere ku mukolo gwo ewaffe wali omanyiyo goffe nga tewatuyita Kabaya simanya kyakulemesa okutambula bambi nakugenda nenkowa ng'okooye bambi ng'ovaawa ekanzu yange nayo nga tebajoleza aye yegenda ku mikolo ani alina okuwoleza mbadde mmanyi gwe weeyoleza
Anyway, kale mukulike. Naye kati abayo. Kabaya. Nze nkinasanyukidde kino Simon. Katokwata. Is that you? Kale kati kankubulire. Okumayo busirusiru. Abumanyi ani gwavuga busiru. Ani Songo olulimi lwo toddamu. Yale ni botanze nokumanyira. Kati gwe towa kitiibwa abantu bewaleka wano. Basigala nga bakuuma abantu ngawo. Yogera. We bali kuwasa. Tonebaza wasonda meka. Nze siraza konola. Photo. Not be juju be that. Sina mukazi. Simon, sina mukazi. Nziramu, nze sina mukazi. Abakazi abano bangaji. Okyakwata sente ezo nano noteeka mu. Sirika. Oba oli kino sente Ekikuluma. Wale sente Mukolo wagwesambi. Okay, fine. Wekakubulira okuwasa sikono na sente. Ekyo kimanyi. Kakati lwaki wana abantu waddugala. Twafuleka wano nga gwo olina okukola. Laba kasasiro buyo. Lwaki wana abantu waddugala. Mwewale kuwasa mukulikeeyo bulungi. Twavuddeyo naye omanyira. Kati wuliriza. Bwe mwagenda mu kuwasa kwammwe Kabaya nembeera overall manager w'ekifo kiriwa bampa obukulu bwabwe mwagenda mukuyamanyi mbuno mugenda oba mwagenda muzunga buzungu kati bino bibadde bibalinze mutandike okulongoosa wano kubanga baŋŋamba olukusanga lulina n'olubagoba mwangwe Kabaya Oywede enjaga leero eby'obusigo Kabaya leero otamidde bi wali okiwuliddeko nze okwewanikira mu kifo ekifo kyali kyange naye wakimanya luli mu kusooka ekyaki ikyamani bwebaaki neŋŋamba mukulu kyama namugambirawo ajja kwejusa ekyo nkijjukira ng'omugamba nze nsaanira ekifo kino era finally yamala n'abulaki n'akiraba kati mulongoose wano bulungi byonna sibyagalawo mbadde mbalinda kubanga yaleka amangi omanyi mwajja ne mugenda naye n'akolaki n'abaako gy'agenda naye n'asangawo nze maneja asaanira kati oba ogaanamu ng'oŋŋamba olweyo luuno bulijjo lwenkwata ate nakugamba ojjukira wannakugamba wansanga wano ng'onondesa obukoola bwonna londa nekugamba emiti gisula obukoola kati bulondewo mangu mugenze mugende nga mukimanya n'okudda temukolaki simukomawo balumva maneja yabagoba mayindi Photo. Not be juju be that. tebaba nga baatugoba nga tetumanyi Kabaya ayinza olaba ayogeza n'amaanyi alabika bayinza okuba batugobye bannange kinyumye nze yakajja ku mulimu wano eno olaba obadde olaba kati gwe wakajenza obweda nze bulijjo nze maneja Kabaya ono era nzijukira natuukira ku ggwe baba bamuwadde obwa maneja ngeri gy'atabiriramu okimanyi tuba tuweddewo nze mba nfudde tumwekalizemu tumugye ebigambo byayogera otumala okumwekalizamu kitegere Kabaya yangu amangu olongoose yangu ali Kabaya bakuita manager olonze ndiki Simolo era nga bwe walinga Simolo era kati ke kaseera tani sagala kaya nalabika mutuufu sekankwata olwo wamma abakazi bagonda mangu gwagamba levunjagamanya nange bulungi obukola wano wona Simolo wandikutamye nojjawo obukoola mangu tulongose tekimani ali luddawo tuba tujja okuba nga tuli kuwoza okola
Okulongoza. Tomanyi bayinza kugoba. Nze yakaba omugole nze gwe mulongoosesa. Omugole nze gwe mulongoosesa. Kabayo omanyira nze wakirina alaba kyeyabuteya. Agaana. Omugole nze gwe mulongoosesa. Kati gaanako bugaanyi onombuulira. Kyamani yaŋŋambye okukulisaayo abagenda mu mikolo oba baakomyewo. Kiki kino kyendaba? Kiki kino kyendaba? Manager. Mukola ki? Kabaya ng'atudde asaze nako. Yalwaddemuko. Chairman yandeseewo alina gye yalaze naye yaŋŋambye bwe mukomawo mu mikolo mbakuliseeyo bulungi. Mbawe n'ebyetaagisa. Era Kabaya akoze bulungi atukusisa ne Kabaya engeri gyeyisaamu vice gitegeera. Nabadde ki? Kati tutusaba n'atwefuulira ye bwe tutabadde ebbanga lyonna nze n'ono yafuuka manager yakola biki n'atulongosa huyo nga Kabootongo tannawo nono talifuuka manager. Kati kasokoleke lwaki Kabaya Manager kitegeeza. Manager kitegeeza. Abadde wano nga talina kyako yadde n'ekimu era ali mu bacunga. Omanyi nti okubeerawo kwange wano kinfula manager. Mbadde wano nga bonna tewali muntu aliwo ne vice tabadde. Nga gwe manager wano. Kabaya ogenda biro Kabaya ni. Kabaya tasobola kuba manager. Subscribing Focus TV bingi